Omuzadde kola okusalawo okutuufu ku kusoma kw'omwana wo ng'omusomeseza mu ssomero eririna buli ekyetaagisa. Kati nkwanjulira Jakaiza Secondary School e Kabowa. Jakaiza Secondary School liri mixed eri abawala n'abalenzi mu Kisulo wamu n'abava ewaka era ng'abayizi balabirirwa bulungi ddala okuva ku senior 1 okutuuka ku senior 6. Essira tuliteeka nnyo ku mpisa, eddiini saako eby'ensoma nga n'abasomesa baffe bonna bakugu nnyo mu curriculum empya. Tusangibwa Kabowa Church Zone mu Lubaga Division oba tukubireko ku 0702 19 64 91 oba 0772 44 397. Omuyizi asomedde mu Jakaiza Secondary School aba wankizo nnyo mu buli kyakola. You see, I've been a painter for almost 4 decades, and I have found Global Paints to be very reliable. First, everyone knows we use Global Paint undercoat. Now, for the best results, I continue with Global Paints products. I go for silk vinyl when it comes to the interior. Then Global Matte for the ceiling, and when it comes to weatherproof, I go for Global Weather Coat Emulsion. With that one, the house will never peel. Now, there you have a sparkling, magical looking house. And then the client is very happy. He recommends me to another person who recommends me to another person who recommended me to come and do the advert. Global Paint, a reliable product. Tired of treating symptoms instead of healing the root cause? We know how overwhelming it feels when you have tried everything yet still don't feel better. At Renaissance Wellness, we combine years of expertise with safe, natural therapies designed just for you. Feel empowered. Live free from side effects. Rediscover your healthiest self. Healing doesn't have to be complicated. Call us today, visit our center, and begin your wellness journey. Nice place. Thank you. Now you can pay for GoTV weekly for as low as 5,000 Uganda shillings a week and enjoy your most loved entertainment with Kawiki. Dial star 206 hash or use the My GoTV app to pay. GoTV Uganda. Love it. Eno, yes, Salam TV. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولونجي من نابر لبا أول بروتين بي كقدي أول سلام تي في. مرحبا بكم في هذا اللقاء. بسني فنتيرا okuda mugasimba kanako nammwe masha Allah taala gyemuli eyo naffe nga tuli eno nga tuli mu nsonga ez'enjawulo twogera ku bigambo eby'enjawulo mu programu yaffe eno olutindo naku lwakusatu tutambula n'edduwa zino nyonyola ku bintu eby'enjawulo Qur'ani eno n'edduwa obukulu bw'edduwa netunyonyola ku bintu eby'enjawulo ennyo ebizza ebitambula ngaawo tulina okuba nga twebbulula n'okwejja mu buzibu obutambula. Tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga ffenna atumalira. Tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza edduwa zaffe. Allahumma amin. Abantu bali mu nsi kaseera kano ate wano waffe mu Kampala byasusse
abantu bali mu mataba mazzi gabakubye ntulowooza nti enkuba okutonnya kiba kyengera kyokka ati mu Kampala enkuba okutonnya byabadde misiiba miranga na biwoobe sente z'abantu mpitirivu zagenze abantu bafiiriddwa ebintu bafiiriddwa sente ziri mu millions na millions buwumbi kubanga oli afiirwa $8 million, $7 million cash n'agenda n'ebintu ne bigenda edduuka abala balina amaduuka ku bizimbe ebyenjawulo byonna nga byali binaanyagane byonna ebyakoseddwa naye oba babikola deliberate ekibuzo kisigala kikyasigaddewo oba babikola nga badevelopinga babikola deliberate kubanga bulijjo ensi eno nayo nzibu bikwewunyisa mugagga aba ayagala ogula ewuwo asima n'azimba sayidi ye kati waba akola olujja n'asulika waati amazzi gaba gatonye kuba ebetonnya amazzi gaba gaze gajje nga gadda wuwo nina omugagga omu era azimba ebwayisaawo ngina omutunuulira nga olujja lwe yalukoze nga lusliding away ruti amazzi gano gaggwere mu poloti yono yamugamba omuguza n'agaana namugamba omuguza n'agaana kati kono yakola ekyo n'agamba ate mbadde genda kuguza nga sikyagguliza ddala kebeerewo ebeeremu amazzi paka linaafuna sente and I will develop it mwana watu Allah n'amuwa sente oluvannyuma lw'ebbanga n'adevelopingawo kaseera kati nawo wanyayira kati oli byeyakola yamanyi babyeddira ye Mungu yasinga okumanya nina yena genda omuwulira nga naye alina bimutwalaganya mabega kaawo nebimutwalaganya nga ogutima ogubi gatima agabi abantu ge bayina olwaki muli mu nsi muno naye ate Mungu abasaamu ng'ekigezo tusaba Allah tusaase ya Rabbi Mungu atusizaawo ng'ebigezo bino bibaawo na bino ebibaawo nemujja nga muli test eri abantu abamu so kyewunyisa nti omugagga waba developinga ate abanaku balina okukosebwa abantu aba wansi ate nga yesente zeeyongera kuba yenkya n'eggulo agenda kusigala ng'ayingiza ogenda okusiŋŋaana ng'ebintu by'abantu bye bijja mulina we mukolera awo ogenda kulanga muliro gwokya wammwe naye ng'ate eri omugagga tegwokyayo nebikwewunyisa Mungu atusaase ya Rabbi Allahumma amin tulina seeka kiramu esaze okunekaanekana mu makanzu leero juzi yayaka n'asukka kati n'olwaleero yanekaanekane alhamdulillah nino si bwe musima kalowooza bamukina bukini Allah musaase ya Rabbi soko tolubuzi kwatulaba abatulaba abalungi alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh abatulaba abalungi yonna gye musinzidde okubanga mutulaba tubalamusaako n'ekiramusa kyemusoose okubalamusa nakyo etumaliriza mu programu yaffe eno olutindo mwe twejjukanyiza oba ne tweyigiriza ebimu ku bitugasa oba ku bikwatagana ku ddiini yaffe ate nga bitugasa ku nsi kuno ne ku nkomerero we tuliwo tusinkanye Allah subhanahu wa ta'ala tubagaliza okulaba obulungi olunaku olwaleero ate n'okuba nga tuganyulwa mu programu eno tubeeko nekyetuyigamu insha allahu ta'ala mashallah seekakiramu naam enkuba wagirabye enkuba njiraba ate yaleero neyaleero njirabise etuuse tekoze bubi gyoba gyosula osula mu mazzi so senga mbadde nsula mu mazzi senga situuse senga nkyataakiriza bintu ate pabe bwayise tetuuseeyo ba bayisa nti naye kati oluusi agenza akula naye waliwo ewamu eri wakyali abakyali affected anti abazimba obuzibu bwabwe bazimba ate bazimba muki bazimba mu ntobazi bazimba mu myala bazimba ku myala eproblem bayiwa amazzi gandi badde gayita kandi bagamba nti ate bwayise judde amazzi naye nga bo bazimbi waliwo abalala basenda ettaka eno saidi zawano olaba nga wali birali basenda ettaka awo ne basenda ettaka kati bamalulisa gandi bagamba nti ate amazzi gayingira eno ewaffe so amazzi negakosa abantu abasigadde basaalumanya n'abalumanya
basalumanya n'abalumanya anti ate gwe gaji banalumanya salumanya ne banalumanya ogamba nti salumanya n'abalumanya kale Uganda webusiro abasase olwaleero tulina ki bismillahi rahmani rahim tulidde ku maziga amangi agali mu baanadamu kwegamba tugenda okulaba nga omusomo gwaffe guno eno buli lunaku gweyongera bukulu olw'ensonga nti ebizibu bye tebiggwa mu nsi nga yetwagamba obeera wakalwanyisa kino ekinene nga kijja obeera okyalwana kino ngaekirala kijja kuba kati luli tubaire twogera ku bizibu ng'ebyo ebya renti ebya sente tezirabika bakasitoma batono ebyo nga abantu batambula nayo babimanyiira ne kati waliwo ate bino ebyazze ng'abantu tebabimanyiira ate nga biki binene nga binene and baguvumira amabanga gabala olina general coding naye baba mwe amaziga yange muyita mnono nga n'omutunulya naye ngaekimwogeza ekyo naye ennaku emutta naye nga si bonna bovumirira nti bonna balina kyebakoze so eba tribe gyoba olumbye eba ataka ku tribe emu naye nga bambi naye omusaasira nnaku emwogeza ki so ebigezo byo bisusse mu nsi ennaku zino naye nga tetunagenda na musomo gwaffe gwa dduwa gwennyini ogw'okusaba ennyo Allah subhanahu wataala nga bulijjo bwe tukinyonnyola nti edduwa lyerimu ku ddagala oba solutions ezikola ku bizibu byonna yes kati ebintu amazzi gabyonoonye nti omuntu oba weetaaga solution abantu kati abasinga kyabalowoozaako amangu ganeeno ani ageno gavumenti etuliiriridde etya oba omugagga abadde akola omwala hamu atukoze eki kikyatukoleddewo kubanga tugira so oyinza osanga ekyo kyekimuli mu bwongo kyokka omugagga atuwiriye simanyi atuwe ssente gavumenti ebeeko kyekolawo etuyambe tebabadde nenabbanja awoyo kisobola omwogera so osanga olinga essuubi lyonna 100 ku 100 ayitaddemu eyo solution muntu ye ya gavumenti kolaki kubaako kyekolawo neerabira nti ne gavumenti nayo agikako okukola ye Allah subhanahu wataala ayina yina beekabiira ku bizibu ebyo bituuseyo so neerabira nti ne gavumenti agikako okukola ono mugagga gweyagala akulirire amukako okukola kyoyagala akole Allah subhanahu wataala so nga essuubi woolina mubiri gala amakulu gotaddewo kutuukirira abakulembeze baani teweerabira kusaba Allah ekyo kirungo kirina okubaawo kuba Allah yagenda okukaka eri gy'ogenda okusaba obuyambi okubanga bukola ki nga bukola ebintu bino byewuunyisa nga olaba nti amatabagazi ne goonoonera bangi ojja kulabira ku nkomerero y'ebintu ng'abamu bayambiddwa ni walowera bajja obutayambibwa abamu bajja kufuna ababakompasatingira oba ababakwatizaako isinza noba etogera nga waliwo oli nga ye ng'olwadde ebyayonoonese waliwo yabimukoze eki eyamuyambyeko edda nga agenda kuzaawo stock yes naye waliwo abalala nga amataba gano kegayingidde ayinza obutaddangulu ng'ayinza obutaddangulu ng'awa edduuka awo werikoze eki werikomye so kati naye ng'oluusi ojja kwesanga mwenna muddukidde mu makubo ge gamu okubanga muyambibwa oli naayambibwa ono natakola ki Allah n'atamusobeza kubanga ayambiddwa so kyetugamba nti ng'amakubo ago tugaddukiramu teweerabira kusaba Allah subhanahu wataala pozi n'akalaka embadde ngamba kubanga tutandikirako ekkubo erisooka kusaba nnyo Allah kuba yes odde eri Mukama Katonda nti nzize wekibanga kizze kumbonereza kino nina bye nasobya Mungu nkoze eki kati aho kenyini kimadde n'ohogerako nti ekyo kigezo kyazze naye omukkiriza alina okuba nga amanyi bala ekigezo wekiba kizze ekizibu wekiba kizze nina kweyisa ntya ng'omukkiriza nkihandolinga ntya kuba abantu bangi ebizibu ng'ebyo we bijja n'akaddiini akatinika akabadde kayinamu kakola ki waliwo akaddiini n'eddiini anti waliwo omuntu ng'alina eddiini ngewe etegereka n'eddiini entono noli ng'ayinamu kale eddiini ye ntini kale ng'eddiini ye gyasigazzaawo
kuswala etaano mu lunaku nga atandakalo n'agenda n'asaalayo oba ng'emu oba n'asaalayo ebbiri oba kale waba asaala zonna ng'akoolumwa wanika ku mikolo n'akola ki kati ebizibu bwe bigwa naye eddiini enti gy'abadde ayinamu n'agiluuzinga n'alema okuba nga yeekola ki yekontrolinga n'agamba tayamba kati naddukira wani nga neetaase sobola okubeerawo nzekka agamba nze omusajja abadde asaala nze abadde akola bw'ati nze asaba zakola ki era nze Katonda gwe yahazeewo obonereza emaali yange efe kati mukoze eki nga n'okusaala nsaala nejjama mbadde nsaala n'asalawo abiveeko n'alowooza nti y'engeri y'okubonerezaamu Allah kulekerawo okumusinza n'agamba laba ayinza n'okuba ekizampo n'agamba laba omusiraamu gundi buli nnaku muyitakawo kumunengenda ku muzikiti osala yagani alemedde ku dduuka etagenda ku muzikiti eyeyo emmali yeti yawonye Katonda akikola ate ekyo ffe ate abamusinza ffe babonereza ate bali abajeemu abalese bawo beeyagala amaduka gawe tegakoseddwa kugamba neyegeraageranya ku oli ali ki ali obulungi so nga oluusi yeerabidde nti waliwo n'abalala basaanawo mu muzikiti ng'ate bo oluusi bakoseddwa nnyo n'osinga ku ki ku ye kati ebizibu ebisa ebisinga ebijja abantu twegeraageranya ku bali ate bali bulungiko agizimba asiimye era manyi agizimba manyi waawa webushenyi haji ali awaji mukadde waffe nze mukoddomi wange kitange agamba ate wanjawulo nnyo gye ndi ate watawakkalu munatawakkalu profesa ambasada waffe ebyo na western atambuzaayo ensonga sebo ebintu byonna abisiimye era zinagenda okuwera nakulwera zze kutulambulako inshallah ajja kubaawo mu office bidhi naffe tuva wano mu studio za Salam kutawakkal tuba tuolekera ku tawakkal inshallah ta'ala so Allah ateke mbarakati haji sebo tuyanzeeke webale na kusiima ate programu eyo Mungu akusiime ya rabbi ne haji Rajabu ne hajati mwenna inshallah ta'ala Allah batusasira batuwera obulungi bidhi jalla wala so tuva wano tolekera mu office ya Salam TV za Tawakkal Travels atuvudde ku Salam tudda mu office ya Tawakkal ku magoba akede awona ku level 2 bidhi jalla wala nsaba Allah tuwe bulungi era abasiime ya rabbi Allahumma amin so kibaligamba nti abantu begeraageranya nnyo kuba baliko obulungi n'agamba nze oyo musinga okusaala musingo saddaaka lwaki ye yali obulungi nze ndi buki nze Katonda gwabonereza tasaala neze nsaala kyobola abamu n'agamba kati nange mbikoze eki bivuddeko kati bitadde naye Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani suratu al-Ankabut we yali agitandika aya eringa yakubiri yagamba ahasiba nnaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين aya zobbiri Allah yagamba nti abantu balowooza hasiba nnaasu abantu balowooza oba basuubira an yutraku nti Allah agenda kubaleka bulesaawo tulya ebicepe tulya chipusi tulya zaaki bino tweyagala bweyagazi munsi tolina bizibu an yaqulu amanna bagambe nti ffe tuli bakkiriza nnyo tuli ba imaani tuli basinza Allah twamutegeera wahum la yuftanun nga tebagezesebwa nga tebafuna bigezo era bijja gituli bijja kuffe waki tebigenda eri Allah n'agamba nti walaqad fatana alladhina min qablihim twagezesa kuva dde abo abaaliwo olubereberye lwabwe si ffe abasoose buli mulembe oba buli muntu yenna agezaako laga sente agezaako laga oba buli muntu yenna Allah gwasaasira n'akuwa kubukkiriza Allah akugezesa akuleetera ebigezo ebyenjawulo akugezese Allah agamba Allah akikola ekyo kubanga ayitegeera ayawulirawo ddala abalina obukkiriza obutuufu n'abo abalimba obulimbi nga kiri kye bagamba nti balina imaani oba bakkiriza nnyo nga yakumimwa tennatebenkera mu kifuba so ebigezo byo biva eri Allah subhanahu wa ta'ala waliwo mu hadithi endala
nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna a'zamu nnasi bala'an wembasira bidi lafdhi ya hadith abantu Allah be yasinga okubanga agezesa n'ebigezo eby'amaanyi ate nga bizito al anbiya bali bannabbi be bannabbi bennyini bewandigambye bayogeranga ni Allah nga bogani Allah direct Jibril rajja ne bamugamba kye baagala hatta yaqulu ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ngaba mu kibuga ibogera kati Allah tasiza atya Mungu okutasa kwa Allah kujaddi nga kuluddewo Allah tasiza ne basahaba batuuka ku mbeera eyo. So nabbi yagamba ekitonde ekyasinga okugezesebwa ku nsi bannabbi thumma as-salihin oluvannyuma bannabbi bavaako ne kuddako abalongoofu. Kivala bigezo by'abasahaba tebyenkana byaffe aya ngeyo gy'ova okusoma nti baagezesebwa n'ebigezo nga bingi ate nga bizito nnyo nagamba thumma al-amthal fal-amthal oluvannyuma mu ngeri gye muddako okubanga imaani yammwe y'amaanyi n'obukkiriza bw'amaanyi bye bigezo obungi n'obuzito bwabyo. So ebyo bigezo Allah aba bigezesa. Waliwo omumanyi ayitibwa Ibn Battal rahimahullah yali annyonnyola Sahih al-Bukhari ayina sharhu ku Sahih al-Bukhari we yannyonnyola eyo hadith yagamba nti ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yafuula bannabbi n'abalongoofu abageza kufaana bannabbi nga bebasinga ebigezo ebingi n'ebyamaanyi niyagamba omumanyi oyo nti oba oliawo olw'ensonga Allah aba balabye nga balina ku imaani ey'amaanyi ne yaqiini okukkiriza okw'amaanyi nga be bajja okusobola okugumiikiriza ku bigezo bino kubanga nga singa Allah abigezesa ne bana abatali ba imaani ewerako baba bajja kusebengera mangu bave ku kkubo. So ebigezo bijja nga Allah ayagala tugesa adabe tunagumiikiriza oba tetugumiikiriza. So nga tukomekeza obubaka obwo kyetwagala okutegeeza baganda baffe nga tunyura wamu nabo abafiiriddwa emaali yaabwe n'abalina ebizibu eby'enjawulo nti obugumiikiriza kikulu n'otava ku kkubo golokofu n'otava ku Allah olw'okuba ekizibu ekyazze Allah sigala ng'omusaba Allah yakikutaddemu musaba abeere ng'akikuggyiramu. Wobanga oli obadde osaalako eswala 2 kale ate yongeramu osalina 5 zonna ozikole ki ozimaleyo. Wobanga oli eswala obadde ogimala olumala ng'odduka kati yongeramuko nga omala eswala otula namukko n'okeesa kala kaseera ke twagamba mu musomo gwaffe ogwa wikeedde dubura salawati al-maktuba oluvannyuma lw'esswala ezetteekwa nti bumu ku buseera Allah bwakola ki bwayanukuliramu nnyo edduwa kozesa kaseera ako todduka buddusi nga wakamala ki esswala yongerayo ku ddakiika osigale mu kifo ky'osaaliddemu owanike emikono osabye Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo nno kijja bakiraze nti oba oliawo ekigezo Allah kyeyakwehedde okiyise tokigudde ng'abalala ate abava obiku bya Allah kati abuvaako ye naye tikatumwoyo kadoozi ke katono aye negambire mu kasas falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim abwaba kulla shay hatta idha farihu bima utu akhadhnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Igamba uliwo abanga awulya bimutami n'abisuulawo Mungu akulaba nga kyotunuulira hamu y'edduniya ng'ebirowoozo byonna biri ku kino nga toyagala bigezo Mungu n'akuta n'asooka kuwa obulamu n'abukuteera era obalengera olwana okubanga Mungu abatadde bali kubeera mu mabaala bakazi mabaala kujooga bakwenda na kujooga kuruzinga batwala obwana obuto bakamala senior 4 sajja agamba nayita mu nnaku nnyingi kati kezizze ke kaseera njoge Allah ne bajooga bagenda ku cruising ne obwana vaka senior 4 vaka senior 6 agasajja gakulu bayita bobani nga ndiga babitiibwa agasajja gakulu ayadhan billah agasajja gakulu. I'm sorry to use that term ne kan konseyo agasajja gakulu ogalengeranga bigali mu konsaati obwana obuto senior 4 vakist
senior 6 awalamanyi nobagulya emmotoka alina amaani agimubbako within just hours namugula emmotoka namutwala najja mumanya ge namala bwagipakinze natuma abalala nebakolaki nebajja nebagitegulawo bagijjako enamba plate bwezibirawo ezityo akyusa nkyuse nga agiwoona agiwooli gasajja gakulu mungu abawadde sse n'abata naye tayibwekera tuwakana bibajjako nga temumaze kolaki akhadhnahum baghtatan wanabala nga maze okubanga muli teke naawe obulamu bubakoze eki Allah kwata kibwatukira nga tosuubira nesente tozolina zosobola kulaba tepanado tokiraba nga kijja Allah kwata kibwatukira timwalaba abafiira munankani kumakuliko ku nyanja baali baboto kuluzi timwalaba wane mukono anti kati kiseeko emyaka kati antu bagenzi bakyerabira abasajja bagagga basajja bakulu abakola ebyekiyaye tegedde nga batuta abaana abato baana baffe bangi nnyo bafiire ne bannyinaffe bangi naye nga babatutte bajje ku university ala bajjemu vakist baana bato ddala babatutte ku nankani ku mazzi bisajja ebikulu n'obitunuulira wa mungu abasaasi ya rabbi I'm sorry to use that term naye ennaku yetukozesa naye twogeza wetyo mungu atutaasi ya rabbi abalungamya tusaba Allah nabo abalungamya abataasi ya rabbi ffenna abeere nga atulungamya sono ekyo seeka oluvannyuma lwekyo kati omuntu ono ali mu mbeera omugambe yekwate ku Allah agumiikirize yekwate ku Allah kati Allah amusabe biseera ki ebyo Allah byanaawuliramu amaziga ge najja mu maaso ge ng'ali mu maziga munguzize biidhina ekisooka nno twagamba nti edduwa ewulikibwa Allah agiwulira ebiseera byonna mbakategedde wonna bunatambula ng'osaba tuyinza okubaako bwe tukonako oli n'alekerawo nosaba Allah mu biseera ebirala ng'alinze bino bye twakonako tambulira mu dduwa buli malayika ezitwala okwanukulaku wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani Allah yagamba nyanukula okusaba kw'omuntu yenna singa aba ansabye teyakukayada na kiseera yakuleka kuli mutlaqan kitegeeza ebiseera byonna Allah edduwa agikola ki agiwulira era asobola okujanukula naye waliwo ebiseera bye twagamba nti biina enkizo ng'omuntu teyabyandisanye muyitako buyisi butya bwe bityo asaana abiguumiika ennyo abeere nga abaako nekyasabiramu Allah subhanahu wa ta'ala olw'ensonga obujulizi bwajja mu hadithi ez'enjawulo nga nabbi sallallahu alayhi wa sallama atutegeeza jukira Allah yagamba mu Qur'ani nti wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha nabbi tayogera kusinzira ku bimujjidde nga asanyuka akyamukiridde n'ayogera kyayogedde nno bwabanga bubaka nga Allah bumusizzaako nti bagambe kino kati nabbi wabanga yennyini yatugamba nti bino ebiseera byaki byankizo kiba kitegeeza nti yes ebisigadde saabiramu naye bino biwe nnyo special care special attention weyabizze leka byobaddeko obeere ng'osabiramu edduwa neba nnyimpi biidhnillahi taala ndalusobedde just kwejjukanyako twala ebiseera bibiri ekisooka twagamba fi jawfi llayl au thuluthi llayl al-akhir mu kimu kyakusatu kyekiro ekikola ki ekisembayo netulaba hadithi ennyonyera ensonga eyo akadde kankizo netulaba ne duburu salawati al-maktuba buli ku luberye buli ku nkomekerezo y'esswala ezaki ezitteekwa netugamba nawo kaseera kankizo muntu tokayiteeka kuyitangako akaseera akokusatu ke twagala okwongerako olwaleero biidhnillah adduau baina al adhani wal iqama edduwa omuntu gy'asaba Allah subhanahu wa ta'ala mu kaseera akabeerawo wakati wa adhani ne iqama okuva lwe bamala okwaziina paka nga tebannakima swala akaseera ako akabeera wakati awo kali mu awqatu madhannatu l ijaba ebiseera ebisuubira okubanga Allah yanukulirawo nnyo ki edduwa zaffe so ebyo biseera kati naako kajja mirundi mingi olunaku ko olunaku baazina emirundi emeka 5 naye baba baazina nga tunyumya bangi baba banyumya bunyumya abatava ku byaliko tawaayo attention n'akaseera sobola kakozesa kyovula abatukano kime eswala oli n'agamba ng'ali ku mulimu gwe baayaziinye naye nga baayaziinye era adhaani neetuuka waali naye olwokuba nti teyagiwadde kitiibwayo yennyini tetegera nti kano akaseera okuva bwe baaziinye ke tuyingidde kaseera kaaki
kaseera kankizo. Ebizibu byolina ebyenjawulo tega obuseera buneeno gwe linda buli swala weetuuka bweti baziine eddakiika ezibeerawo awo nga tebannakima swala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yategeeza nti zankizo sabiramu edduwaayo. Hadithi ngeva ku Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu yagamba sallallahu alaihi wasallam, hadithi eri mu Sunan Abi Dawud ne Tirmidhi ne Nasa'i bonna bitayo bagireeta. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti addu'a bayna al-adhan wal iqama la turaddu. Eddu'a omuntu gyasabidde wakati wa adhan ne iqama la turaddu. Allah takola ki? Tajizaayo. Tajanukudde. Kitegeeza Allah ajanukula. Tayinza kuviiramu awo. Tekuba miss. Kye kigambo. Tekuba miss kasaale. So kati omuntu adhani byeyimu ku bintu ebino obwekitiibwa abantu byetawa kitiibwa. Bajazina olinga ali ku mboozi ze n'agenda mu maaso n'emboozi. Tuzira ku mipiira. Tuzanya geemu. Tukyali busy, tukyali abataxi, tukyali mu boda, tukyali ku ebyo. Hatta n'atafuna na budde buddamu nga mwazinyi byayogera. Ebyo byonna bintu ebigambo ebikulu ebyebbeeyi. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti idha sami'tum al-mu'adhdhin wamba muwulidde omwazinyi omukowooze ng'ayazina faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin muddemu ng'omwazinyi wakola ki wagamba. Mahadithi n'agamba nti man sami'a an-nidaa yenna awulira adhaani ng'ekolebwa n'ayogera ebigambo ebyo omwazinyi nga wabyogera kyamala kyaddamu n'atambula naye Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar naye noddamu wano mu mpola Allahu akbar Allahu akbar n'otama naye mpaka wagamba la ilaha illa Allah naye n'ogamba la ilaha illa Allah thumma qala oluvannyuma n'osoma edduwa eri gye basoma after adhan Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Nabbi yagamba singo malizango oyogedde no mwazinyi bye bigambo noma no some duweyo. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam halat lahu shafaati yawm alqiyamah. Obeera omaze okuyingira mu bantu abali qualified okubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam abawoleza kunakulwaki kunakulwa enkomerero. Kakati nga tonabana kujja kubya kunsi kunakula enkomerero weetaaga okukoleza ka nabbi gwe bayazinye oyogeddewo towulidde kadde twakozesezza ino okunyumya emboozi tolina kusirika n'ebitatambula biba bingi ate kati otugamba tusirike ng'omwazinya yaziina. Hatta nno omuntu abeera ne mu muzikiti ne bazina oba ng'ali mu muzikiti oba kale nga tali mu muzikiti Allah namusobozesa n'ajjako mu muzikiti nga wabulayo ku ddakiika n'ayimirira bw'ati mu muzikiti n'abeera ku ssimu nagala nosala sunna ayingira muzikiti tasala na sunna wadde qabliya oba tahiyatul masjidi nayesigama ku nkono y'omuzikiti nakira bw'ati natextinga n'abaako byakola ku simu paka omwazinyi wa kima n'aleka aba ku simu n'ayingira layini. Naye ng'asobodde okukeera mu muzikiti. Allah abadde omukisa agumuwadde. Omukisa Allah abadde agumuwadde. Ajja n'alinda essola. Naye nga akaseera akalina okusaba Katonda we byayagala n'alimu kakozesa. Ayi n'akomplaining enkya nti ebintu bikyankalanye era nga tamwanukula talina ssente n'akaaba obwavu naye nga kino ekiseera abadde akifunye. So bakadde baffe abatuwuliriza tubagamba nti ekiseera ekyo wakati wa adhan ne iqama kiseera kikulu nnyo, gezaako okuba ng'okikozesa. Kyongere kubira ebiseera ebiri bye twalaba luli, nakyo kisabirengamu edduwazo ziba n'enkizo okuba nga Allah subhanahu wa ta'ala azaanukula. Ekiseera ekyokuna kye twagala otunulako addu'aa'u 'inda as-sujud, okwe kusaba Allah subhanahu wa ta'ala edduwaayo mu kaseera k'oba ovunnamiddemu mu ssala ng'oli ku sujud. Okusaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli ku sujud, oli mu ssala ovudde ku rukuu'i n'okkirira wansi ku sujud. W'omala adhkaari oba dhikiri ze basomera ku sujud awo, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ako kaba kaseera kankizo nnyo okubeera ng'era omuntu akola ki, asabiramu edduwa ye Allah subhanahu wa ta'ala n'agiwulira. Mu hadithi eri mu sahihu Muslimu, sahaba ayitibwa Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ye yaginyumya, yagamba nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yagamba aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a.
nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba hadith eyo nti aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih mukifo omuntu wasinga okuberera ennyo close to his creator ngali kumpi nnyo n'omutonzi we Allah subhanahu wa ta'ala akafo wakasera ko singa okuberera okumpi ennyo ne Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wa huwa sajid kikasera ko berera mungu ovunnamye otadde ekyencho wansi mu ssala nabbi yamano kyogere kyo nagamba nti fa akthiru du'a muyitirize nnyo okusabira Allah subhanahu wa ta'ala du'a zammwe mu hadisi yasako mu ssala waawona okakulu mu hadisi temulimu huwa sajidun kitegeeza sujud ili mutlaq teri muqayyad wadde abamanyamu bagikayada naye kubanga mu hadisi tikirimu kubanga ekigambo nabbi yarasobola okukola lafuzu eyanga aliki mu ssala kyobula nkyogeddeko olwokuba nti otaddemu ki okukayada kati okukayada kuliko bali Allah bayanukula edduwa zaabwe wadde oli akuba atya naye ng'ate edduwa zaabwe akola ki kubanga buli waba n'ensonga n'ateeka ekintu ku ki ku ttaka n'amalawo eddakiika ze 10 dakiika 5 n'ayogera ne Allah atayinza kuvaawo okulya nga Allah abimenyemenye abantu abo balina obujulizi obwo era balengera seeko omu ng'asomesa ng'agaana nti olina kubeera mu ssala mukka nga ninza ebyange Allah byanukulya mu sujuudu ekyo kimu ekyokubiri mu ssala soogera mu Luganda kubanga nabbi ezimu ku nsonga lwaki yakireka nga kiri kite kubanga mu ssala temwogerwamu ki Luganda timwogera mu lulimi lwa muntu mulala lwogera mu lulimi Allah lwayagala ate nga nabbi yagamba sallu kama raaitumuni usalli simple tusaala nga nabbi yatugamba tusaale kakati ate mu ssala wena kusaala mu Luganda naye ate wano okwogera ebigambo byo immoma z'okusaala oba kaseera ki yenna ayagala okikayada ati akisibe aba alina wayagala okutuuka kati abantu baleke asabidde mu ssala abasobola osabiramu edduwa zaabwe daawo basabe Allah waabwe mu ssala zaabwe asabidde ebweru w'essala nassa ekyenyi ku ttaka its okay agenze n'agenda ku haramu awo nassa ekyenyi ku ttaka nina abasajja abajja mu maaso gange ne baŋŋamba n'abakyala ddala n'abakyala tale basiba okussa ekyenyi ku ttaka awo agamba nti nze ekyenyi amaanyi gange gali ku kyenyi wano okussa ekyenyi ku ttaka kirina enkizo olw'ensonga ojja sanga gye zimu ku ibaada nga tezikkirizibwa kukolera kintu kirala kyonna okujja ku Allah subhanahu wa ta'ala okussa ekyenyi kyo ku ttaka kidde mu bulungi bino ebintu ebirala ebisinga kutama kuki fukamira abantu abasigadde naye okussa ekyenyi ku ttaka ibaada eri khasun billahi subhanahu wa ta'ala ekyo kikola tukikolera Allah subhanahu wa ta'ala yekka gutere ekyenyi kyaffe wansi ku ttaka kivula bane nabbi ndowooza oba oli awo nga ensonga laki yagamba nti olw'okuba nti oba okoze ekintu nga kyeyawulidde Allah ke kaseera kosinga okubeeramu close to Allah ke kaseera kosinga okubeeramu okumpi ennyo ne Allah subhanahu wa ta'ala kuba okulaga okussa ekyenyi ku ttaka kitegeeza oba weekakanyiza okwekakanya okusembayo okuba okwaki okwa wansi ng'olagidde ddala Allah nti ndi muddu wo siina kyendi mu maaso go okuggyako omuki omuddu omwetaavu eyeetaaga okusaasirwa nga mansita wasaasira ki slave we muddu we the most important part omubiri gw'omuntu kyekyenyi kati okitadde ku ttaka mu ttaka era nga tasobola fuluma omuntu atulaba nga tamaze kutundako omulabiro wamu naye gina emikono nowotatundako muki ayinaototunayo ki olubuto nowotatundako muki newasigadde wonna oyinza okulowooza nti wali important the most important passport yo era visa yo ekuyisa wonna era ekunnyonnyola yeeno akati mukaseera wogiteera ku ttaka Allah asanyuka nnyo seeka kyatugamba nti ekyo nno Allah wakulaba ng'okitadde ku ttaka obeera kumpi nnyo naye oba osembedde kumpi nnyo naye nga bwe yagamba omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mu kaseera ako osabirawo edduwa nga attention Allah agikutaddeko whether oli mu ssala oba toli mu ssala oyogera Luganda nga toli mu ssala oba oyogera Luwarabu ng'oli mu ssala akaseera ako nabbi atukubiriza ennyo okubanga tusabirawo edduwa zaffe mu hadithi endala eri nayo mu sahih Muslim nga yayogera sahaba yitibwa Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma
yagamba nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yagamba ala inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan abaye Allah subhanahu wa ta'ala yangana okusoma Qur'ani nga ndi ku ruku'i mukukutama oba ku sujudi mukuvunnama Allah yangana okusoma ebifo bibiri Allah yamugana okola ki kusomera Qur'ani era kyobalaba senga ogenda ku ruku'i ng'oli mu swala oba ku sujudi ng'oli mu swala n'osomerawo Qur'ani bimu kubiyinza n'okuttira ddala esswala yo kuba nabbi yagambye ala inni nuhitu an aqra alquran raki'an aw sajida Allah yangana osoma Qur'ani ku ruku'i oba ku sujudi fa amma arruku'u nagamba abula ku ruku'u wemba mukutamye ku mavivi fa'azzimu fihi rabb mugulumirizeewo Allah mutendererezeewo mugulumizeewo Allah kivala tusomerawo edduwa egamba subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal azimi kanafu abasajja abakulu kateeka akisajja ekikulu subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi kati oyogedde mu emmende nesesiriba naye kati ngobadde ogamba ebyo byammwe ebyabavubuka kituufu naye kati n'abasajja bakulu nabo okola ki tobaleka mabbali okwongerako wa bihamdihi la bas tekirina buzibu abamanyi bakikkiriza oba olani akendereza mu kusomera ku ruku'i subuhun qudusun rabbul malaikatu warruh erika hadisi zayo mpitirivu sahabi yabyogera nabbi yamugamba bigambo ki malaika zakkameka era bikigambo ki ebyaliwo obwangu yogedde ebigambo ebyo so subuhun qudusun rabbuna rabbul malaika warruh nenga ndoza ogenda olaba amakulu gaayo galimu ta'zimu rabb fetwakula tubitu subhanal malikul quddus subuhun quddus rabbuna rabbul malaikatu warruh witi twakulanga dhikri nayo nonyeyo naddala ngoma zo sala witiri ekiro era twasomanga nnyo obudde bwakiro ddala uya kisibo nga subhanal malikul quddus subuhun quddus rabbuna rabbul malaika warruh tamam Allah tekemo mukisa ezikiriza fizali so nabi yagafa amma ruku' fa'adhimu fihi ar-rabb wamba mukutanye kumabibi mugulumirizeewo Allah nagamba amma sujudu ate mba mugenze ku sujudu fajtahidu fi du'a'i mukoleka efe mukukola ki mukusabira wedduwa faqaminun an yustajaba lakum kubanga is very close okubanga Allah akola ki oba fahariyun an yustajaba lakum cha like mkinyonyene ntya mu Luganda ndi okubazza nga mugeno kwa omanyi olwalabu Luganda ensonyi okutabanukula ng'oli ku sujudu faqaminun an yustajaba lakum changu nnyo okubanga Allah kwanukula woba osabye ng'oli ku sujudu yagamba wa amma sujud wemba muvunnamye wansi fajtahidu fi du'a akati bigamba kino kijjayo bulungi watugambe nti omuddu olagira ddala nti oli muki muddu kati president w'eggwanga lino najibu omukazi maaso kati ngaali mukunoonya kalulu oba Kyagulanyi oyogera ku saidi emu abamu balowooza nti okola ki kati olina kwogera ku saidi zonna nga ffe abwalimu kati oba Kyagulanyi ngaali mukunoonya kalulu najibu omukazi ngaali mu mbeera ki mbi oba president yajiddwa omukakyalo oyo azina obwana endusu zibuyiika oba ebyenda bivuddeyo nanga njagala buyambi abantu bano babasuubira ki nti alina omuyamba pulezidenti waatayamba kyekibaawo akalulu kaba tekamuyise mu ngalo ak'ekitundu ekyo naye akwate kinjagaddewo kyakwatibwa ensonyi omuntu ono nga valil yekkakanyiza ku state esembayo wansi nnyo ali mu maziga akaaba atambula yaziirana azza agwirana agala kusinkana president afunye omukisa president amulengedde amulabye n'amuyita mu jjangu what is your problem omukyala agamba ki anyonyola bizibu anyonyola ensonga ze wamaliriza bamukwasiza instruction ati nakifolowinga kati olwokuba onazze mu mbeera
eraga obwetaavu buki obungi n'embeera eyo wansi ennyo kitonde kya wansi naye singa Kirumira ajja n'asinkana pulezidenti Kirumira omanyi Kirumira bamuyitaani amannya ge oba omumanyi manyi omugagga Kirumira Bill Gates twamukazanga kulya Perez ng'akyaliwo express ng'akyaliwo amaanyi nnyo Bill Gates kati Kirumira singa ajja mu maaso ga pulezidenti naga taata nsabayo buumi n'atamuwa tunaalaba omukulembeze oyo mumbeera gyazzeemu nga yakitiibwa ye kenyini bamumanyi nti wakiti alina ssente kyokka ayagala pulezidenti amukola ki era amwongerera amukwatireko bati bamuwadde teri amusaasira abantu tuyinza mumusaasira tugamba njagala state eri omuntu gyagiddemu nga wa wansi ye state gye tubeeramu nga tuli maaso ga Allah subhanahu wa oli mugaya ghaniy am fakir oli mugagga oba oli muki oba oli mwavu but tatakir nafsak kyenyo kitadde wansi neweteeka wansi inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ekiraga nti kati ozze maaso ga Katonda osaba ye okitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala saba mbitegeere bwe mutyo mugwateekemu obulungi rabbi so ako kabadde kaseera kakuna ng'ovunnamye mpoza ketwagala okusemberako ensonga nti wobanga osazeewo okusabira ku sujudu ya muswala si kyatteekwa nti olina kubeera ku sujudu esembayo yokka olaba bakikwatayo batyo nti nsabira ku sujudu esembayo yokka eri gye mpanvu ya yokka gyerina osembayo naye nabo batuufu ku saidi yaabwe kubanga oyinza okuwanvuya mwene esooka noweerabira lwakati gyokola ki gyoliko naye kati okugenda okufolowinga nti sujudu wenteeka edduwa zange awo isooke naye kati kubano aba bawalimu bakola batya ki nga buli sujudu zonna biidhnillahi taala naye nabali abakwata bukali so ku saidi yaabwe sebo nabo baba oterabira kubanga abantu okwerabira kwa muswala kyangu nnyo namanya ndikulaka mmeka ayinza okulowooza kati ate azimazeeyo naye nga ate kuba bulijjo abadde akikozesa so ndowooza tusembyeyo ekifo ekiseera nga kimu kuba nobudde ndaba butugenzeeko ekiseera kyegenda obbanga ekyokutaano ekiseera ekiyitibwa inda nuzuli lghaith au lmatar katwogere ku kiseera nga tulina mu sizoni yaakyo enkuba enyini abanaku abakaba amaziga abadde mu nkuba tuli mu sizoni yaakyo tuli mu sizoni ya nkuba yennyini etonnya ku makya kawungeezi inda nuzuli lghaith au inda nuzuli lmatar baliwo bagamba nti buli bakozesa ekigambo matar kiba adhabu amma alma walghaith fahadha rahma ekigambo matar kati kino yatonnya yabadde matar yabadde taadi adhabu po yakoseza abantu matar mubeeramu ki naye alma au alghaith ekyo kisinga kukolanga mu Qur'ani Allah ngeri gye yabikozesanga mu Qur'ani naye otubanga twogera Luwarabu nga Luwarabu waneeno mugundi kisologera kubeera newogenda mukangeze mu butabo bwa Husnul Muslimu ani ojasanga bagamba duau inda almatar kati ngera gitaddewo Allahumma sayyiban nafian okitwala kibanga tugaa nti kyogamba nti edduwa kisomanga eri adhabu yokka yezze naye emirembe tutisoma naye nga amazzi gava mu mugulu dduwa amazzi agava mu mugulu so mu kaseera enkuba weetonnyera enkuba weba etonnya awamu nenkuba weba etonnya tubeera kutebuki oba ekyaddi ekisiba emirimu gyange kituufu ki ekisiba emirimu gyaffe ejjango obadde olina byeyagala olina weyagala otutuuka neekukwata kakati olw'obusungu obwo bwe tubaako twerabira n'okubaako kyokolerawo nedduwa eri yennyini gye basabanga enkuba etonnya Allahumma sayyiban nafian abantu ne bakola ki bangi tugyerabira enkuba neekyanga togikoze eki etegeeza ki basi nagikwata nkyogere mu Luganda Allahumma sayyiban nafian Allah gitonnyese nga yaki nga ya mugaso gifuule enkuba eno etonnya nga yaki nga ya mugaso ereme kubanga etukosa bukosa obitegedde yedduwa ekyetegeeza enkuba etonnye naye nga
ya mugaso tegenda kuonona bintu byaffe. So edduwa esomwa ng'enkuba etonnya Allahumma sayyiban nafi'an. Allah gitonyese ebeere nga yaki nga ya mugaso nga tugijjamu ebibala. So mu kaseera k'enkuba tusabirawo edduwa. Kati eyo yeringa dhikiri nabbi gye yasomanga naye we yamala n'akita nti era kuba hadithi yajjanga eva ku Sahal ibn Sa'ad radiyallahu ta'ala anhu. حديث الحسن إمام ناصر الدين الألباني يقام حديث الحسن وجسوج سانغام كتابه إمام الطبراني إمام الحاكم في المستدرك نبي صلى الله عليه وسلم قام حديث يسال بن سعد انت اثنتان ما تردان بنت بيبيلي تبدي زوا الله تبزا أبيان كلانغا يبزي نقام الدعاء عند النداء وتحت المطر. Yali gitugeddeko y'okwazina. الدعاء عند النداء الدعاء gy'osabidde mu kaseera k'okwazina wa inda al-matar ne mu kaseera ng'enkuba ekola ki? Enkuba ng'etonnya. So ennaku zino enkuba etonnya nnyo. Ekirungi kye tuliko nti ebiseera bye twogerako si bya kunoonya nnyo, like beddiriŋŋana. Buli kaseera baazina. Kiri ekya sujudu buli wonna wabadde osobola okuvunnama. Buli kaseera osaala. Buli lunaku osaala. Kiri ekyekiro kye twayogerako buli nnaku ekiro kijja. Kakati kino ekyenkuba kyekandiganye nti oluusi ekola ki? Erwawo tonnya kati. Kuba tubeeranga eri mu nsi z'Abawarabu ye omusomeranga eno ayinza okugirindira emyezi nga tafunye kakisa kagisaba ey'omu nkuba. Naye wano mu Uganda, Pearl of Africa etonnya jana ya ku nsi. Kakati ne kumakya ekedde tonnya. Tuyinza bba twakafuma wano studio neddamu n'etonnya wano okubanga etonnya nga tetumanyi. So etonnya byengera gwe kyolabanga ebikemo bibonezo biki byengera. Enkuba eba etonnya kamu kaseera kongere ku buseera bw'otaleka ne bugenda bugenzi bwe butyo. Sabira eddwa Allahumma sayyiban nafi'an, mala wanika emikono gyo tunula mu qibla, wanika emikono gyo sabayo Allah ku byetaago byo mu kaseera ako kamu ku buseera obwenkize nnyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayanukuliramu eddwa. Olw'ensonga enkuba eno tonnya ebeera yaki? Ya mikisa. Kati mu kaseera k'okussa kwa barakaati ziri eziri kuva mu ggulu sabirawo naawe edduwaayo. Allah subhanahu wa ta'ala wanalaba ng'olina enniya entuufu mu kusaba ajja kwanukula edduwaayo biidhnillahi ta'ala. So tetwagala nnyo kwongerako, tubahongerako ku biseera bulala tujja kuwongerako oboolyawo omuli omulala oboolyawo tujjuruke tugendeko ku nsonga endala biidhnillahi ta'ala. Tuyanzege message yaffe yeeyo obaka muwulidde n'ekikusa akaseera k'enkuba. Enkuba bwe etonnya buli kaseera gikozesa nnyo, saba edduwa Allah ajja kwanukula. Tula ku musaalo saba edduwa Mungu ajja kukola kijja kwanukula. Kuleka ng'ezzeemu raddu ezzeemu biki n'edduwa nazo zo weeziri nazo ez'okusoma ku mbeera ng'ebwatuka bwatusi oba yamuzira nayo tusaba edduwa Allah agikakkanye edduwa nkulu nnyo mu kaseera k'enkuba. Naddala ezaffe zitwagala okukyusa obulamu bwaffe biidhnihi jalla wala. Nsaba Allah obulungi era Allah abeerenga abasiima. Naam, siibula seeka. So n'ebigambo ebyo tubeebaza abadde naffe mu ssaawa eno gye tumaze ffenna biidhnillah. Nsaba Allah abeere nga atuwa ekyokuyiga mu musomo gwaffe gwe tufunye, abeere nga atuwa okubijjukiranga n'okubikolerako, atuse mu bantu abawuliriza ebigambo ebijja ennyo ne bajjamu ey'amakulu ne babeera nga babikolerako babissa mu nkola. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sheikh Muhammad Akram Kafeero yeitanywa aganye mukazi Akram Muhammad ye Kafeero Akram Muhammad Mungu ateke baraka ebigambo byakugiriza bwetyo tambula twiddaabule n'edduwa zino nkulu twekwate ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tetukigenda tubbula okuleka edduwa, okuleka Qur'an, okuleka okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikr tuzoogere buli kaseera nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu kati mwine muddukira Salaam TV yassaawo olutindo buli kaseera tubajjukiza teri kuddamu kaaba, terigenda mu masabo, terigamba ni kati bannange njala kwetuga eva tuba ne solution ku nsonga ez'enjawulo. Nsaba ekitiibwa Allah atugere obulungi era abeerenga abasiima.
kyolategedde jangu mu office ya Tawakal Travels. Tawakal Travels tuli luddawa ku Magoba Arcade level 2 awo nyine, oba 0752 868686 oba 0701 941001. Tawakal Travels kitongole number 1 era ekyo ekisigika kiba tested nekibanga kisigikira ddala tujesiga mashallah taala. Allah ateekemu omukisa bakikozesezzaako abatwisise n'abalamazi mashallah taala. Buli omu agamba nti Tawakal Travels ekirungi testimonies muziwulira muziraba enkya neggulo. Twesige naawe mukwano mulungi, twesige naawe otawakkale obeere ng'ate tuweekwasa ng'otuuse Makka. Tujja kukutambuza, tujja kukozesa emikolo mu nkola yennyini egwanidde ekisiŋŋaana mu Tawakal Travels. Oyinza tusinga ebigambo nebibeera bingi naye ku mikolo wano tumanyi ekyokukola, tubisomye, tumanyi obikola, tumanyi tuli mu bigere by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oli oyinza tusinga ebirala naye nga si kyangu kya kugamba nti mikolo wesige wesi Tawakal Travels ojja kulaba. Tawakal Travels tusiŋŋaanibwa ku Magoba Arcade. Tukulinze jangu omale naffe omwaka guno 2025 tuguwunzike nga tuli ku Kaaba. 2025 2026 tumuyingire nga tuli Kaaba inshallah nga tuli mu dua fi dhikr wa dua. Sibira ko Ramadhan ng'oli Makka, jangu okole hijja obudde buweddeyo. Tawakal Travels tukulindiridde mukwano wange omulungi ku nsonga za hijja. Jangu mu office twogere. Enamba zaffe zeezo oba kuba kuyange 0701 941001 for Hajj and Umrah solutions. Tawakal Travels. Tawakal kitongole kyokka. Tawakal mashallah.